Okay, kale oli otya nno munnaffe atulaba webale kutugoberera ne leero ate mu special notes zize tunyumyemu ku byobufuzi byaffe sirwakuba byetwagala ennyo waliwo n'ensonga endala nnyingi entobaga nti bannayuganda abalungi beerabira mangu ennaku zino nzikaatiza nnyo ensonga yokuba nti bannayuganda ebintu ebibakose ennyo babiwa obudde butono ebintu ebinene mu magnitude nga bisobola okubakosa babiwa obudde butono ebintu eby'amazima nga omuntu omubuulira mazima babiwa obudde butono abamu tebabyagala kubiwulira naye ebintu eby'amakulu amatono nga nawe kiba kiyiseewo tekikukosa abantu baffe babifaako nnyo era bannaffe abatukulembera baatuyiga baatuula ne basitadinga bulungi engeri gye batambuzaamu ebintu bino era buli mulundi bw'oba weetegerezza buli lwolaba nga liwo ensonga evuddeyo ennyo ebyobufuzi wabaawo ensonga y'obuweereza bw'abantu eyisibwawo mu nkweko kati tugeze essaawa eno fokasi yaffe tugitadde ku paalamenti ya Uganda, Supiika, Deputy Speaker, Matiya Mpuuga, NUP nga ly'ettaka ly'eruzira yiika 27 okuli ekkomera ly'eruzira omuzungu lye yateekateeka nga lijja kubanga kkomera n'azimba buli ekiriyo nga kkomera n'aliteekateeka bulungi we tuwogerera ligenda kukyusibwa efuuke hotel kyabadde kyakajja nga twatandise okubuuza bibabuuza kino ne kikisaanikira kiri tunagenda okumala okuyisa kiri ng'ebyali mu woteeri ojja biwulira bwe tuliba tukyali balamu oliwulira ensimbi ezaayita oliwulira ebituufu ebiri ku ttaka ly'eruzira ani gwe baaliwa nga baga nti oba yali mu China ani ddala yali emabega w'omu China ono baali muweera ku ssente mmeka oliwulira nti baga nti investor agenda kuzimba kkomera actually gavumenti eyamuwa ssente agenda kuzimba hotel nga ne investor teyalina ssente gavumenti eyamuwa ssente azimbe hotel ate etwala ewalala bannaffe abatufuga bayiga akakodi ako bassaawo kino ewabaawo ekiyita ng'era mu byobufuzi NRM bweri mu kuyisaawo ekyokuwandiisa abalonzi baayo bammemba kyekiri mu kutambula naye fokasi y'aba opposition nayo tebannagenda gebera nti bannaye ye binaatambula bitya fokasi kati eri ku ssente za nuupu miliyoni 5 n'ebiddirira Ssenyonyi ayogedde Zedriga ayogedde n'ebyo tunagenda okumala ekyo nga bwe bano ekyabigesita bakimaze era omuwendo gwe balyagala gwe balitugamba nti bawandiisa bammemba ba NRM obukadde 15 oba 2 kyetugenda okukkiriza kati mubali bannaffe abalaba ewo abalengerera ewala bemuyita abazungu bwe bamala okufulumya leero nti NRM erina bammemba obukadde 15 ne watabaawo omuntu yenna akiwakanya kubanga tosobola kukiwakanya kubanga aba opposition tebalina bantu be badeployinze kugenda ku monitoring exercise ya NRM ey'okuwandiisa abalonzi baayo segenda ereggwe era NRM tugende nti erina abantu obukadde 15 bammemba begenda okuwandiisa nga kituufu egenda bawandiisa bangi abagenda okwenyigiramu kati abazungu bali bemwagala babayambeko okuggyako gavumenti bemulowolezaamu ate bo bagoberera nnyo ebifa wano okusinga naffe bwe tubigoberera ekibiina bwe kibagamba nti kyawandiisa abantu obukadde 15 bammemba enkya mwami Museveni oba omuntu omulala yenna wa NRM bw'ali esimbawo ne baga nti afunye obukadde 7 obululu kabube butuufu obanga bubbe oli kyangu omuga nti okay obukadde 7 kyangu okubufuna after all balina abantu obukadde 15 ate nga kino ekyobukadde 15 bagenda kyogera mu mwezi guno ogwokusatu
ekyogulu balifuna mu kaluko bwa president kijja after 2 years. Abantu balibuukira kiri ekirijja after 2 years nga tebamanyi nti NRM etandise lero okuzimba obwongo. Bwe mba naba member abukadde 15 nga naba registrar emitwalo 7,200 nina omu ku buli kyalo. Bwenkere nkya nenga twafunye obukadde 7 obw'obululu tolina bw'owakana kubanga olidde oganda almost 50% of our members did not turn up. Despite that, the 50% who turned up, we got 7 million votes. Nga kiggwa. Nobody is following. Mukyala Rose Namayanja Nsereko, Deputy Secretary General wa NRM olunaku lw'eggulo yategeezezza nti bakkiriza n'abaana abaweza emyaka 16 bawandiisibwe mu kitabo ky'obwa memba bwa NRM. Ab'emyaka 16 ngaga nti mu myaka 2 baliba bafuuse balonzi. Ensonga eyo ab'opposition tebannagyogerako, tewali yavuddeyo kugiwakanya, naye erimu ebintu 2. Ekisooka ekyogeza ku myaka 18 mu constitution ya Uganda kwe kuba nti omuntu asobola okwesalirawo nti ekintu kyonna omuntu kyakola oba kuyingira ebina bya bufuzi oba kuwasa oba kufumbirwa oba kulonda akikola oluvannyuma lw'emyaka 18 on the pretext nti is now an adult with capacity to decide for himself. So bwe tugamba nti ab'emyaka 16 bagende beewandiise, do they have capacity to decide for themselves? Somebody will say yes, but you cannot say that ordinarily under law they are not adults to decide for themselves to belong to any political party. It's past. Ekyo si kikulu. Ekikulu bino ebigenda mu maaso miliyoni 5 byokka. 500 million shillings zitudivertinze ng'oli yazitwala nga bwe bagamba ne zitujja ku struggle ennene. Bwe mbaga nti opposition yano teri serious, ekyo kye mba ntegeeza. Era bwe waliwo window ey'okwandiisa ab'emyaka 16 n'abe-15 bajja kuba n'abe-14 bajja kwewandiisa. Era bigese ejja kuvaayo nga bweri. Ani gwe twadeployingenze nga observer nti aba-opposition balina gwe bataddewo nga observer wawandiikirwa abalonzi okwewala nti abaana abato abatannatuuka kwesalirawo tebawandiisibwa. Namayanja yakyogedde naga nti kubanga bano luli bwe baliweze 18 tuli bakwata bukwasi nga tubayiwa mu system. That is a statement I watched at one of the televisions in Uganda being said by the Deputy Secretary General. The Deputy Secretary General is right because omulimu gwe kunoonyeza kibiina kye buwagizi n'abamemba. Naye mwabagala ekikomenti mugenda kugera luvannyuma balimba abantu abo tebawera balimbye era yalimbye naye kubuulidde weegenda okuyisa akantu kaayo musirise. Tewali press conference ekyogerako, tewali munnabyafuzi akyogerako, tuli mu birala. FDC yagwa okwabuluzaamu, NUP ewedde okwabuluzaamu. Dr. Besigye agamba bagenda kutandika kibiina kipya ande wakisoba kitongoza. You can start 100 political parties doing the same thing because opposition ya Uganda yemu ne bwotandika political party endala sigamba nti abali mu FDC bonna basigaddeyo kati tandike political party endala eriye kuba badde mu NRM. Era bwe walina mu FDC abantu 100 opposition ya Uganda n'obukadde buna bwogera okulonda okubadde kutambula always. President Museveni afuna obulwe miliyoni 5, opposition combine efuna obulwe miliyoni 4. So that was antisaawe no miliyoni aba opposition mu Uganda bali obukadde 5 baweze miliyoni nga 5 bwe bagenda okukkiriza ku register ngobera statistics za kulonda NRM jagga nti eri ku bukadde 7 kuba opposition ebadde ekula nga nabo bakula. Obukadde obuno obwa opposition fenna bwe tugabana era bwebwo. So ne bwotandika political parties endala ne Mathias Mpuga ne watandika political party ye egenda kuliira ku abo ababadde mu nupu abatakkaanyiza nayo. Dr. Besigye ne bw'anaatandika ekibiina ekirala era nakyo kigenda kuleeta bantu bapya kigenda kulya ku abo bennyini adde bawagira FDC. So we remain doing different things but with the same numbers because there is not much we have done.
to attract new members to the opposition. Ebintu ebyo twetaaga obikola. Bw'oba ogamba nti you're removing a dictator, ng'oyagala kukyusa gavumenti, ebyo nga byo tobifaako, bikuyitako buyisi, bisanga oyombera nsimbi nakweyawulayawulamu olwa kwagala obukulembeze. Ebyo oli bw'aba abiyisaawo, ojja kusobola ng'omuyita dictator naye ng'ate ye akusinga okupulaninga nga is simply a smart planner. He's a smart planner. He may not even be smart under international standards nti ali smart. Naye bw'obeera mu nsi y'ababuya ey'ababisa abawutta, you come out smart. After all, they are not binding. Kale ekyo bulaba ebyokumalira abantu obudde nga temututudde kukkaanya ku yonna Uganda kye baagala, kigenda tubeera kizibu nnyo. Naye olwaleero njagadde okwemulugunya butereevu eri bannaffe Abaganda. Nyinza okulikikana nga ali tribal, naye saagala kukozesa kutiisibwatiisibwa okwo butayogera. Bannanga Abaganda, bannabyabufuzi Abaganda, mutuyiyeeyo nnyo. Mutuyiyeeyo nnyo nti dobonkano yenna ali mu ggwanga lyaffe, nze njagala muteeka ku mmwe. Lwansonga ebyafaayo bya Uganda biraga nti mmwe bajjajjaffe mu byobufuzi ku ki kye baba bagoberera. Tulina abantu abalala balina obuwangwa nga tebuli defined, nga bagenda bugoberezi Buganda engeri gyekolamu ebintu. Ekyokulabirako be Busoga. Yita omusoga alina omubuuza baabye batya olumbe. They have no script on it. Ne baba baabye olumbe bakopa luusi bya Buganda byekola, olumbe babireka. Okwanjula Abasoga tebalina script yanjawulo ku ngeri gye banjulamu, bagobera bati Buganda is doing. Much of what we do is a replica of what the Baganda are doing here. Why? Kubanga ebyaffe ebimu engeri gye twawummulamu awo, ebitundu ebirala bigenze bikyuso byerabira obuwangwa bwabyo original, kubanga ntibabivako. Naye Abaganda engeri gye baasigala ku bintu byabwe n'ennono yaabwe ne mu biseera eby'olutalo ne wataabeerawo Bwakabaka ne bakukusanga eyo ebi ne bakuuma ekintu kyabwe, kyekisigaddewo nga standard buli omu kyakola. Era bwe balaba ennyambala abakabaka bawano bonna baagala kwambala nga Kabaka bw'ayambala. Abakulu b'amasaza, ab'ebika bonna bambala bijoowanga bwe bakopa e Buganda. So tekyegaanika nti amawanga amalala gakkiriza nti Abaganda bagezi era Abaganda bakulembeze mu byobufuzi era Abaganda kyakulabirako mu buwangwa, ennono, olulimi n'ebirala eri Uganda yonna. So tubatunuulira tetubeegomba bwegombi, naye tubatunuulira n'obuvunaanyizibwa. Tubalabanga mu abalina obuvunaanyizibwa responsibility okutuwa direction. Ekyennaku Abaganda babadde n'omukisa nti bo wabaawo omuntu ava wano n'agenda mu bitundu ebirala mu byobufuzi, amawanga amalala gamuwagira. Kyokka ow'eggwanga eddala bw'ava eri najja eno babadde basanga obuzibu. Abamu bawagirwa, abamu ne basanga obuzibu. Toyinza tekiringa bwe kibadde. Kanje alandooza okuza nti kati support ey'amaanyi eya NUP wadde nga kibiina kirabika nga kirina roots mu Buganda, kubanga toyinza kuwakana nti NUP si ya Buganda. Kuba kweyisaako. Ekibiina kyagulibwa ku Kibalama Omuganda nekiweebwa Kyagulanyi Omuganda yakikulembera olwaleero. Ku b'MP ba NUP abasinga obungi bali b'MP 57, ndowooza b'MP 55 kale 5 bonna
bakiikira bitundu bya Buganda, bava wano mu Buganda. So you cannot distance Buganda from NUP. Bonna bwekiri. So mmwe bwe tutwala ng'abakulembeze baffe ekyokulabirako entabiro y'ebyobufuzi ebya Uganda, naye buli lunaku mwongera okutumalamu amaanyi, buli lunaku mwongera okutunafuya. Mutugamba bulijjo omulabe ali muffe, omulabe waffe ye gundi, mulaga ng'omulabe mumumanyi, abatabula, abaawulayawulamu oba abadobonkanya, naye wadde mumumanyi temumwewala. Ffenna mu byobufuzi tukoze ensobi, ebyobufuzi byano mu Uganda ffenna, naye ensobi ezikoleddwa abantu ba wano ate zo zisusse, era nga bwe zikolebwa wano effect yaazo wano emala n'etukosa ffenna across the country. Bannange mutukoze bubi, mwe mutugamba nombu bwaddene ligambwako nnyini lyo, ye bannange mutukoze bubi nnyo. Mange mukazi Muganda ddala, nange Muyanga Lutaaya nazaalibirwa wano. I was born and raised in Buganda in a village called Lugala, Ekasawo. That's where I was born and raised. Bajjajjange yebasowali wunsule mu Bulemeezi, bakojjange bajjajjange bonna bali wano. Mange azaalibwa wano Wakiso, kyalo bakiyita Busukuma wano ewa Mirongo wano. My mother is born in Busukuma here. Nze ugaye nakulira Lugala gye nazaalibirwa, nabatizibwa n'omugenzi Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo Ekasawo e Mubanda. And I have grown to admire and preach the culture, tradition and behavior of the Baganda for its good, because it is standardized. Buganda kyekifo ekirina ekisinga okuba ne bintu ebirambikiddwa obulungi ku bintu ebikwata ku bulamu bwaffe. Ebitundu ebirala tebirina those unwritten scripts on how things are done. Buganda erina emitendera egirambikiddwa obulungi ku kwalula abaana, ku kufumbiza, ku kwanjula, ku kufiirwa, ku kuziika, ku kwabya ennyimbe, okusikisa, ebika, amasaza, nga buli kimu kiri well structured. Abamu bakoppamu bikoppe ng'abasoga bagamba nti abasoga nabo eri abaami ab'amasaza. Omwami ow'essaza ow'e Busoga ayawukanira ddala n'omwami ow'essaza ow'e Buganda, era kibi olaba nga kikopperere. E Busoga teriyo baami b'amasaza, but because wano ab'amasaza bali wansi w'obwakabaka, kitegeeza waggulu waabwe waliwo kabaka. Mu mbeera yonna mu buwangwa bwa wano n'amasaza gano tegafaanagana, oluusi ne mu lulimi mulimu ebikyukamu. Nti ojja kusanga bannabudu nga nti eno niina, ate osange bannakyado nga nti eno nyaanya. They are those things. Enjawulo eri e Busoga nti e Busoga buli wasaza yali kabaka eyeetongodde, si mwami wasaza wansi wa kabaka. Nedda, e Busoga buli mwami gola kati nga bayita nti wasaza yali kabaka eyeetongodde. Era owessaza mu Buganda, omwami owessaza talina mukisa gwonna na kusuubira kwonna. What's the problem? The shaking. Talina kusuubira kwonna. Omwami owessaza
mu Buganda talina ssuubi lyonna nti alirya ku Bwakabaka. Sisitimu emanyiddwa nti asigala bw'atyo omwami wa ssaza obuvunaanyizibwa bwe Kabaka ne bumanyiddwa. Ate e Busoga omwami ow'essaza ayina emikisa mingi okufuuka Kyabazinga, era ab'amasaza be bavaamu Kyabazinga si luli lwa gundi. Ow'essaza lino yafuga n'owa lino n'addako n'owa liri nga bwe bagatambuza. So there is a lot of difference in the way the things are done. What am I saying? And I've lived in these many societies. Toyinza kuyita Musoga Kabowe waffe n'omuga nti katandika okutulambikira olumbe okuva lw'oloopebwa n'okwabizibwa. Eri buli omu agamba kyanjawulo. Nze lwaki baga nti e Busoga ku muziro ogumu kuliko ebika 10, ng'omuziro gwe gumu ne kuliko ebika 10, ate ab'omuziro ogwo ogumu bakkirizibwa okweyagala n'okwewasa kasaba nga bava mu bitundu bya njawulo. So ey'Eddirengo ng'ava mu ssaza lya Busoga ery'e Butembe wano e Jjinja, awasa ey'Eddirengo ava mu ssaza ly'e Bulamoja e Kaliro. For them the Busoganess is not in the clans. The Busoganess is in the masaza gy'ova. Oba ekyo mwali mubadde mukimanyi. Obuko e Busoga ey'Eddirembogo ng'ava mu ssaza ery'e Butembe eri wansi w'obwa Kyabazinga, awasiza ddala ey'Eddirembogo ava mu ssaza ly'e Namutumba. So Obusoga tebuli mu bika nga wano bwe kiri. Obusoga buli mu ssaza wa gy'ova, nti ono Mugabula ono Mulamoji, era Omugabula awasa Omulamoji naye nga bonna omuziro gwe gumu, and it is allowed. N'amanya bagakyusa ebika because ekika kye bagenda ogaa nti bayita bayise Igembe e Butembe, Abulamoji baga nti Bakumembe, ab'Ebujji baga nti bayise Kiduuli, naye nga bonna bakyusa mannya ga kika naye ng'omuziro gwabwe gwe gumu. Ekyawukana ge masaza nti buli ssaza lirina erinnya lyeriwa ekika ekyo, omuziro gwe gumu, different masaza. So obusoga bw'omuntu buli mu ssaza gy'ava, si nnyo mu kika kya birongingako. De kika wano e Buganda ekika kye kisooka olwogera erinnya lyo nga bamanya nti oyeddira kino oba ova mu ssaza ki. Buli eyeddira omuziro ogwo aba mukoddomiwo, aba mukogyoli. E Busoga si bwe kiri, abamuko singa abanga muzaalibwa mu ssaza lyerimu nti mwenna muli Bagabula, ekika erinnya ly'ekika kyammwe lyerimu, omuziro gwe muli mu kitundu kyekimu. Bw'aba ali mu kitundu ekirala ebyo biba biwedde. Kikyengezako kwemfasayizinga nti Buganda yeyoka ebadde ekyalina omukisa nti erina ebintu ebiwandiike n'ebitali biwandiike, n'ebitali biwandiike biri mitwe gy'abantu, ng'emitendera girambikiddwa bulungi. Olumbe luloopebwa ddi, lwalulwa ddi, lwabizibwa lutya, lukwatibwa lutya, omusika ateebwako atya, biki ebikolebwa, ani akola bw'ati. Ewalala eri tugezaako bugezo bikola nga tukoppakoppa. Abamu baaliko ne byetu baalina, Abazungu ne babyonoona, ne tusigala nga bakoppako kibitono ku byaliwo, ne bakoppa ne ku by'Abazungu ebyajjawo, ne babitabiikiriza, ne balyoka bagattamu bye bamanyi. Ng'erabula kati bwe twanjula nti okwanjula okwali okwekyama nga kyama kati yafuuka public issue erimu n'okweraga n'emmotoka. E Buganda wano nga mbayo ekyokulabirako kiva okuwa omuntu ekintu ng'okimusuulira. Mu mpisa ezaffe wano eŋŋanda kiva okukwata omuntu ng'omuwa ekintu n'omusuulira hawo si bwe tukola, kiva mu mukono kudda mu mulala. Ne kati ndaba abagaba ssente mukuyita kufuuwa. Era Abaganda bwe bajja ku stage ng'omuyimbi waali akasente kaakakwatirira paka ng'omuyimbi akakutte mu ngalo bw'aba akamuwa. Kati byakyukola abantu basuula busuuzi ssente nga bumansa ne ku kwanjula nawwa.
That's not African. Si byaffe byawano, si bya Uganda. It may be African because they do it in Nigeria, but it is not Ugandan, it's not Bugandan. Oli ajja nti aze kumufuuwa n'amukuba ssente kuno n'amukuba ssente kuli n'azimukuba mu maaso But because the society is changing, those things have been adopted. So Abaganda mutukoze bubi nnyo nti position yammwe ey'okutukulembera nga mukyakulabirako ku bintu ebingi mugenda museeseetuka mpola mugivaamu mwe mututabula mwe mutta obwesige bwaffe gye muli nga kati bwe tuli. Kibalama yabatandikidde ekibiina ne kidda ku Kyagulanyi ne tusalawo tukigoberere. Abantu bonna babadde banti kati essuubi lya Uganda olinayo ebibiina. Politics wa Uganda abadde mu bintu bisatu. Abadde ayimiridde ku mutwe gwa Yoweri Kaguta Museveni, Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba akyatambula, Museveni akyali stede, ebifo ewa Kyagulanyi mubiwulidde. Abaganda bennyini mbawulidde sabbiiti zino bbiri bennyini nga balina baganda bannaabwe babiri, Omuganda Robert Kyagulanyi n'Omuganda Mathias Mpuuga, nga buli omu alinako Abaganda abamuwagira, ng'obawulira bo bennyini be bali mu kweyuza n'okwawulayawula mu kintu. Ne baleesa Zedriga ow'Engulu attanye emirimu n'ebirala ebiri e Buganda. Kyamulemye kubanga akuba tutya okubyogera naye nga jjajjanga abakubanga tannafa ekyo yali akiyita ng'akiyita nekivve nti ani nti gundi ow'eguuni nti gundi ow'eguuni bwe yavudde Engulu ajja atabaganya Abaganda baawano. No, it was the other way round. Naye ebintu bigenze bikyuka nga bisoboka. Manyi nti buli wa bwongo butono na buli musiru ku mukutu guno agenda kumpita tribal. Amawanga. These are facts of life. I don't care what happens after. You can say whatever you want to say. But I know because I was born here, I've grown up here, I've lived here. I know. Neruli yali Sebagala Omuganda. Bwe twayimba Haji alagidde mbagamba wano bulijjo nti Haji Nasantege Sebagala rest in peace ye yantwale wa Besigye. Haji n'alagira n'ebyadda wabiwulira. N'olwaleero olutalo oluli mu Nuupu olwa Mpuuga lwe mulaba abamu mwakalutegeera si lwakati. Olutalo okwagala okulwanyisa Mpuuga lwatandika kumpi akafuga k'emyezi nga 8 kubanga bannabyabufuzi empisa zaabwe ze zimu. Kyo ngenda nkyetegereza bakyusa mannya na biseera. Mwami Museveni badde batugamba nti bulwalonda kabineeti waliwo ekifo ekisigala mu kabineeti ye nga tekijjuziddwa. Abasinga nga batugamba nti ekifo ekyo afunirako nnyo abantu bangi baatuma emirimu emiyonjo n'egitali nga balowooza nti be bajja okutwala ekyo ekifo ekisigaddewo nti ekyo ekifo ekyasigaddewo kyekikyo. Abantu 10 oba 100 ne batambula nga bakola ebintu ebisaana n'ebitasaana ng'essuubi lye balooza nti okusasulwa kwabwe kwakubeera ku kifo ekyo ekisigaddewo. Ne mu Nuupu bwe bibadde. Mukimanyi bulungi nti olukiiko olubeeramu Mpuuga Nambooze talutuulamu. Olukiiko olulimu Mpuuga Muwanga Kivumbi abatasobola kulubeeramu. Olukiiko olulimu Mathias Mpuuga ne Nambeshe abatasobola kulubeeramu. That is a fact. Naye ng'ekibagana okulubeeramu ki? Pulinsipo yeesigaliza kakaadi. Bano ne balowooza n'abalowoozesa nti nga Mpuuga avuddewo Muwanga Kivumbi yaddako.
nga Mpuuga avuddewo Nambooze yaddako, nga Mpuuga avuddewo maybe Nambeshe anaddako. Bonna olwo ne bagenda mu kutandika okulwanyisa Mpuuga aveewo, nga balooza ni mu kulwanyisa Mpuuga n'okumulemesa okukola emirimu gye bw'agenda be baddawo. Prinsipo okumanya mugezi. This man is very clever. Era nsaasira nnyo abalowooza nti tategeera. This man is very clever. This man is a real politician. Mpuliramu nga bagamba ye muyimbi. Nedda ssebo, olugoye lwa Kyagulanyi muyimbi naye omutima gwe munnabyabufuzi. Kyagulanyi is more political than artistic. Is more of a politician than a musician. You are going to understand it slowly. Kubanga ne bwe yali ayimba, bw'okwata ennyimba za Kyagulanyi olwo n'otandika okulya luyimba lumu zirina political undertones. Ye yekka yali ategeera obuliawo n'abamuliraanye nga ffe abamuwuliza tetuzitegeera. Ensonga lwaki abantu bano abamu abafuukidde ekizibu. Ababaddemu bamuyita muyimbi n'ategeera ebintu bingi. Omanyi bwe balanga muyimbi, bannabyabufuzi abamu bakolagananga naye mu kyama, basali musale baani nga bakolagana naye bamutwala ng'omuyimbi nga tebamanyi nti alina sikuriputi y'ebyobufuzi gy'asoma, abamanyi bulungi. Saawa eno lwatandika obbalagako ku byobufuzi. Waliwo ne interview gye baakola ku mbaka omu mukyala Betty Nambooze nga kiringa ekyeyerudde nti yagenda okukola leader opposition yaddako, ntandika n'okiteesaako naye anaasobola si munafumu ng'abadde mulwadde naye nti awonye asobola. Nga kufe twali tulowooza nti ye Mpuuga okgenda, be baatuma okulwanyisa Mpuuga omulimu baagukola bulungi, ne badibaga omulimu gwe era ne batulagirawo nga bukyali nti Mpuuga agenda. Era kyo buli omu abadde akimanyi nti ye Mpuuga alinze bulinzi kumalayo emyaka 2.5 agenda. Abamu baali balowooza nti oba yinza n'obutaggwaayo ajja kuvaako mangu atera agende. Katonda n'atuyamba, prinsipo n'agumiikiza paka giggweko. Omuntu gwe tutaateekako mu kamwa kulowoolezaamu Joel Ssennyonyi, prinsipo gwe yaleeta. This man is clever. This man is very clever. Gwe tutalowooza nako. N'oyo tasobola, oyo yakyali mwana muto, oyo yakajja, oyo talina experience. Parliament yakagiyingira biki ebyo. Little did we know nti script omukulu gyazimba etunudde walala. Bano bagenze okutegeera nga ekifo kye baali beegwanyiza kivudde ewa Mpuuga tekiyinza kudda waabwe, nga bamaze okukola Mpuuga collateral damage, bamaze okumwonona bamumalawo. Laba bwe bayita abantu be bamu nga prinsipo amaze okufuna ensonga za Mpuuga, amuyita ajjabeko ne byannyonnyola, naddira ate abantu bennyini abatamwagala, abantu bennyini abadde bamulwanyisa, abantu bennyini abadde bawaayo olugambo okwetooloola okutegeera enkola ye bweri enfu, ate be yayita bajje mu lukiiko olumulamula era teyagenda. And common sense would demand so. Teyagenda. Ningaani. Omukisa gwokka, I want to state this clearly. Buganda gwe yali efunye okugetinga kiloza kuba president mu Uganda mu modern day times gubadde gwa Kyagulanyi. Tewaliyo munnabyabufuzi Muganda yenna after independence abadde yasemberedde entebe ya ggwanga nga Kyagulanyi bwe yali gisemberera, ate n'afuna omukisa oguwagirwa Buganda obulungi, kubanga tubadde nga n'ekizibu nga candidate bw'ava e Buganda ate Abaganda tebamuwagira, awagirwa nnyo ewalala. Kyagulanyi afuna omukisa nti ate Buganda yeyeka abadde asoose okubanga Buganda eyiye emukkiriza n'emwesula nega nti ye ono naffe gwe tuwadde bannaffe banywanyi baffe Busoga n'ebegattako nga nti ye naffe tujja basulirako obaolya mutulabiranga ddala nga muyiseemu. N'ebitundu ekibadde kisigadde kwe kumatiza ne ku bitundu ebirala n'Arua n'emusula n'eri muwesanira buli bala nti ne bamubagiramuuko. Ekibadde kisigadde nga nti nina Buganda wano ne Busoga kubadde kulaba nti Eastern yonna yeeyongerako Bugisu ne Karamoja
West Nile ne Northern bawagire Omuganda for the first time abenga wagiddwa abalala ajja asobola okukulembera. Wenjogerera oba mwagala kiwulira bate mwagala kiwulira. Omuganda wammwe mumumazeewo ate nga abamumazeewo tewali wano Musoga oba Mugiswa abanyisizza Kyagulanyi. Era baganda banne tewali mulugwala gwe bapangisizza kulwanyisa Mpuuga. Era mwe baganda banne tewali muntu yalemereddwa kuleeta Mpuuga na Kyagulanyi kubagatta. Era mwe baganda bannaabwe. Abaganda mutuyiye. Ntera nnyo okusaaga n'owekitiibwa Medad Lubega Sseggona kuba mukwano gwange ate puliida atera okunwanira nga nina ebizibu byenfunye. So olumu nali mugamba nti Sseggona ng'olina amagezi mangi, olina obwongo, singa mbadde nsobola okutwala omutwe gwo nandigututte naye sisobola. Kyemba nkola eriyooko ow'engabi gw'obompa mwannyoko ow'ekika kyo ntwale. Omanyi ayagala nnyo okujeyaga nti Muyanga osabye gwennyinaze kubeera mukoddomi oba oyagala kubeera maidi bub'engabi. Igamunuli zisoboka gwomuyanga gyosobola okukola gwe ojja otwala ow'engabi Omuganda wano naye bwoba oyagala bwa maidi nja kutuuza olukiiko lw'ekika tulabe tuleetayo maidi Omusoga. It is joking as it is, it portrays the supremacy thinking that these people have and that we accept. But I think he was bringing you to order to say naye mmwe netambula emirundi wano drunk as he is akyogera bujonaga nti how can you be a majority tribe without a majority agenda? How mwe mutuwadde examples obuteesigika. Tutya kuwogera naye examples emutuwadde zituswaza. Mulina okutuula mmwe bennyini. Ffe waffe Busoga biba byatulema togaa nti gwe Omusoga wandigambye ekya nti ffe byatulema twesiga mbagaa nti ffe tugoberera mmwe naye mmwe betugoberera mulabika mutandise okutuyiwayo. Baali Baganda no betwalaba nga bavuma Sekandi we yalinga afuga nga vice president okumwogoloza. Baali Baganda no betwalaba nga n'abamu bakulembeze baali ba MP abavoola Apollo Bambi nga prime minister nga ate ali Mmengo wano. Mwe bennyini mwe musitula bannabyabufuzi ne mubawanika ate bennyini ne mubeetemera ne mubatta. Tuba twakakwata omubabiro gw'oyo nga bennyini mumwettira mumumenya. The Baganda must take off time. I am talking to you Baganda politicians. You may not want to listen to me, but you must sit down and reflect on yourselves. Reflect on the trust we have in you. Reflect on the stewardship we have expected from you and given you over time. Either muddemu musituke mubeekole bwe mwekipayinga that position oba mwebakire ddala naffe mutuwe ku mukisa ogubakulembera. It is as simple as that. How can it happen that there is no mechanism in Buganda that sorts out some of these things? Neewuunyiza ddala bannange obulumi nti Mpuuga kati tugambe atutte ssente $5,000,000 kitwale nti za kibi neddala $5,000,000 byokka bwe biti bimumaliddewo ddala nga tubadde tumanyi nti kati ekibiina kya NUP kirina abasajja abakulembeze ab'amaanyi nga tubabala. Sebo eyo balinayo Mpuuga, balinayo Kyagulanyi, ne Ssenyonyi oyo nno tomunyooma, ne gundi mumumaliddewo ddala. Mwagala mumuliire ddala mumugwebwe na gwewo. Tewaliyo ku mechanism ndala emuyita nti bamuyise ewa Ssaabasumba ng'Omukatuliki oba ewa Katikkiro ng'Omuganda oba mu banne be yasoma nabo banne abaasoma be yasoma
ne mumalira eyo ensonga ezitamusobola kumwanjala kumuyuzayuza kumumalawo. Really, you the Baganda, you can't do that? Nti n'owekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere manyi akyaliyo, n'owekitiibwa Daniel Muliika ku bwembi tekuli asobola kutuuza Kyagulanyi Nampuuga Baganda bannammwe ne bagamba nti muyombere n'emmanju eno temujja mu ddiiro, naye bavudde mu ddiiro bazze ne mu luggya, muggwawo nga mulaba bwe muva ate ne muvuma ffembu mulowooza buno Bwakabaka Museveni bw'anaafuga aveeko ne mutabani wajje, mwe gwe mutegesa ddako yaani, buli ajja gwe mutegeka gwe mutema. So what do you want? Era mutabani wa Museveni yajja okuddako si lwakuba abantu but the man has been systematically prepared. Mukkiriza amazima, Muhoozi Kainerugaba has been systematically prepared for a long time, abadde prepared and mentored to become president. Abadde yakulemberako amagye agakuuma kitaawe, n'akulemberako amagye g'eggwanga nga Katumba Wamala bwe yagakulembera. Abadde ebweru n'alaba, buli lunaku mumulaba kitaawe amuweereza abazungu, asinkana bambasada bava bweru n'abasisinkana n'ayogera nabo. N'obira nga babitadde ku mukutu leero, the special president advisor on this has met with delegation from these countries. Mulowooza abeera abamiitinga kubasaba binyeebwa oba kukwata nabo nseenene z'e Masaka? Abamiitinga kweteekateeka, abamiitinga kulobinga, abamiitinga kubayigirako, abamiitinga kuba nakyasoma, abamiitinga kubafuula mikwano gye. Oba bw'aba miitinga eno, aba miitinga abo abava ebweru nga nammwe eno mukola enkiiko ezirwanyisa Mpuuga oba ezirwanyisa Kyagulanyi, kati waliwo ejje eriri munda lye bategese erirwanyisa Nyanzi, era ligenda muleka ku ttale. N'abo Abaganda bano nga bavuma Nsereko, Muhammad wano Nsereko n'olabira ddala olutalo lw'amaanyi wakati wa Nsereko ne Kyagulanyi. But all these are Baganda. Bw'oyogerako nti you are tribal. No, you belong to, you are Baganda, you can't deny. We have respected you and we still respect you. We have trusted you and we still trust you. We have admired your ways and we still do. But gradually, slowly, increasingly, we are getting disappointed in your way or style of politics. Mulimba nimutusinga obugagga buli kimu kiri wano, ate mwe musinza amaddu g'essente akantu katono bwe kati ng'omuntu aweddemu. Ze bannaye mbabuulira no bulijjo ndi okuba nawulira nti Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwa, Oweekitiibwa nasomanga amawulire ku CBS nga n'omala weerabira akagambo ko Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, oba n'osoma eggulire nga ku mannya gaasatu Joyce Nabbosa Ssebuggwawo naye erinnya erimu ly'otayogedde. Kale muga nti ebyemunju tebitottolwa, nali sikisuubira nti buyinza okukya nga yagenze bw'atyo, naye simunenya kubanga ayinza okuba n'ensonga ze zaatanyinyonnyola nk'ezaamutwala, ng'era bwe nali sisuubira nti Haji Nasantege Ssebaggala yantwala ewa Besigye asolokera nanga nti ate katudda wa Museveni n'abayooka emyaka 4 nti ate kati ntandisewo Liberal Democratic Party LDP. Bannange mulimba, mwerowoozeemu, mwe mukongojja buli omu, mwe mwakongojja Dr. Besigye paka mu Lubiri paka Mengo agenze wa Kabaka akoze bw'ati, mwe mwakongojja David Tinyefunza bwe byaga n'akyusa erinnya nti David Sejjusa, mwali mwe ne mukongojja paka Mengo. Mubakongojja mwe mubamenya, mwe mubayuwa, naffe be mukooye okubawerekerangako n'okubasitulirako ebyammwe tukooye. Njogedde ku Baganda and I have no apologies. I'm talking about you the Baganda. If I am tribal, it is okay. I wait every repercussion. If I have made tribal statements taking me to prison, I am okay.
naye mulimba de Baganda wake up mutumenye emitima temulina kyama temulina diro we mutuwa temulina kisenga nti bino tubimalireeyo mulina institutions eziri strong omuganda afugibwa institutions zotamanyi waliwo wamasaza waliwo owekika waliwo abobusolya waliwo ebyo byonna tebisobola kubayamba kugonjola bintu byammweyo ne muteeyuza manyi nti mpuuga yabanyiizizza miliyoni 5 naye miliyoni 5 kubaga bitono nnyo okubanga bye basacrificingisiza the common good tine NUP yamwe gye mubadde muzimba ate kati muli mu ddobonkana munagenda okuva mu kudobonkana okwo besi yalo babadde aleeta ng'alinga abasikiriza bajye begatte ku NUP kyakutuse kati atandiseewo kirala nedda Abaganda mulimba era ssebo w'ekitiibwa Medad Lubega Sseggona saagala kubeera maidi mu bangabi mpeera ddala mwannyoko mbeere mukoddomi wammwe mubengabi leka kumpisaamu maaso biri ebituba bimwalina ng'edda nga muli banene nnyo nti fe abengabi tukuwa tutya nedda ndi mukoddomi wammwe ate ngenda kubeera mukoddomi wammwe omunene ddala so si maid ku lwa Katonda n'ensi yange.